era nga emikisa gyava wano ne ssente entandikwa yava wano wa pasita kyovala tunyoleddwa nnyo pasita waffe tunyoleddwa nnyo era abantu b'ekawala mwenna tubagumya mugumire eddala si katemba kyogamba amaziga gafannaye namwe mutunyiiza bunyiiza naye ate abombe mugamba tuli mu katemba era wano twajjawo okuzannya katemba lutwali tuze wano mu Tomorrow People twaiza kuliranya katemba twali wano mu Tomorrow People kati agamba katemba era singa katemba singa namwena temuliwo wano singa mukigeza bwe namujjidde mu tunyoleddwa bunyolwa sigamba nti katemba siga ntwade twagala mawulire nedda fe tunyoleddwa bunyolwa ne tusalawo twambale tutinga bwe tuli emusimaako emusaabuzo siga nti oba katemba tunyoleddwa musumba waffe ze kyendifa serabidde ku pasita Ida kuba sente zeyampa ze nasookerako oggulako ovugako emmotoka ebyaddala ne mutabani we wa mupasita Jengo be basajja abo be basooka okunkwasa ku kisumuluzo mu bulamu bw'ensi eno kyekyo kyesobola kwerabira mulaba wano sente zinajjaawo nali sigulangako ku ntebu kyanga mbeerawo naye nasobola okugula ente kati yazaala era bwe ebiseera bino ente ebadde ennyamba mu covid ng'abaana banywa ku matanga nange ennyamba amanya agange enzozi wa maama singa bampita maaka emuso musirusiru kale ndi musirusiru naye leero si byakusiruwala banne ekiriwa mundeke mpitewo muleke abasawo bayitewo mbaleke bayitewo nawe mukyalo olabesa wirana emusi musanza Pastor Igo mwogerako ki? Manna zinatani kusabira ku church abana basekora amasimu balina Pastor Jengo, Pastor Iga, bebazitegeka kubateeka musingo etuwangula zesente zinasooka okugattako negula emmotoka era nagula mmotoka yali mmotoka nje nasookerako mmotoka yalikosa kaki yali yabulaka nezirako maka sente zaava wano era kyokola batukuddwa nnyo abantu bekawala mwena ekitalo ddala mwena tukumire wamu kuba ono omusumba waffe ne guno omwaka gulwa kuba kolona yali atusuubiza n'agamba tulina okudda wano ng'ate ffe baliifu bwolwo ng'akitusuubiza era tulumiddwa nnyo tuli mu kulumwa tujja baliifu pasita twaguma omulaba nga tebannaggalawo wano kuba twaddamu ne tujja ntuzannya mu katemba ositeegi awo tugenda okujja kumulaba okumusaasira mu buzibu bwe yalimu okukomera batukobera ku mulyango abantu social distance ebiriwo batukuva olwo badde nga tulwadde ate nga nebendwalo tebakkirizaayo twali tusobola kutuukayo ebalikukiriza netuyingira nga twambadde bwetuti obaddewo abalokole abagamba bo tebakkiriza nyambala eno naye bebalikukiriza netuyingira nga twambadde bwetuti tunyolerwa wamu
mukama amuwe ekiwummulo ekyomulembe amusonyiweko n'ebyamusobako. mulimu abadde bagamba nti omusumba ono abadde wakatemba nnyo omusoogerako ki? Kati ate ekyo kisinga omwogerako yensonga lwaki yategekawo ne ziri empaka za Tomorrow People kuba musajja abadde musanyusa musajja teyeeraga ali filistayiro nga buli omu osobola omutuukirira kubanga birungi ebimuliko bingi nnyo. Tuze kunyolwa olwapasita waffe yamukoddeko nti omusajja oyo ffe tumuyinako ebirungi bingi nnyo nga ffe oba abalala tebabiyina naye ffe tulina ebirungi bingi nnyo kwoyo omusajja kuba lunaku lumu yakyusa obulamu bwaffe n'akyusiza ddala obulamu obwange kuba omwaka oguwedde waliwo Tomorrow People yeffe abaawangula empaka ze wano mu bakomediyani abaali tuwangula miliyoni zaali 3 netuziwangula era zisente ezo zenasookerako okugula emmotoka era omusajja oyo yakyusa nnyo obulamu bwange era kikola bandi wano okunyolwa olw'ensonga eyo abantu beekawala mwenna tugumire wamu ffenna tulina mmwe pasita wange Jjengo gumira wamu tuli naawe era tetugenda kukusuulira ate ng'abantu beekawala ekyakye mulina omumanya nti kyaki tevuddeewo ekyaliwo kuba pasita Jjengo waali bannaye ffenna tulumiddwa nnyo abakyagisabiramu bakyali bagumu era mukama agenda kugumisa bwamu n'asigaddemu tujja kumutwala nga pasita yiga bwali oba olwedde era kumbiiga yennyini kwegamba pasita ono birungi bingi nnyo betumwogerako bingi nnyo betumufunyemu bingi nnyo byazayamba abantu bingi byayambe abakadde bingi byayambe ngaffe bakomediyani kuba ffe twalinawo wano tetusinga okwenyumirizaamu ennyingi ennyo talenti zaali wano mwaka okuwedde nga z'amaanyi nnyo waliwo abaana ba entertainment ez'enjawulo mu dansa baali bakomediyani fere twawangula miliyoni ezo 3 nensobola okugulako ente nenyanda waka abaana tebanywa amata gange nesigala nga nywako amata ekirungi kyekisinga omwogerako emuvaawo mwe bagamba MC kigendererwa ky'okwambala embogo ki? Ekigendererwa ky'okwambala embogo ekigendererwa kyaffe kulaga kunyolwa kuba nakungubaga ng'omuganda waaba kyekigendererwa si malala sigamba nti tuli bannakatemba mutujjidde mu katemba wabula kukungubaga nga muganda nga bw'alina okungubaga ngamye pasita yabakolera kinaki? pasita yatutegekera empaka omwaka guli ogwaggwa wano twalinawo empaka zaali nnyingi ez'abakomediyani badansa abayimbi ffe twali empaka z'abakomediyani omwaka ogwaggwa twazirya pasita oyo ne batuwa miliyoni 3 wamu pasita Yiga ne pasita Jjengo n'olunaku olwaleero kikumwa pasita waffe avuddewo ate nga ate yatusuubiza n'omwaka ogujja ne tujja kiddamu.
Ebikono kyo kiwanike mu otukubango okiwanikira kyo twesiga n'amaaso go zibiriza nga bw'osinza Katonda omulamu.
kwata. Never know. Obadde otunyumiza Ssenyonga yakola ki? Nga kitale kya pasita ba. Era ajja kujja naye totya tubuulire. Ssenyonga yakola ki? Yantama. Yakola ki pasita Ssenyonga? Alingiriza ebitamukwata kalingiriza abasumba mbuno bafere yesi mufere. Yali awonyezaayo ensiri. Yakufera ki? Naye agamba banne mbuno bafere. Anti baani be yagamba? Naye ate weekweka. Omutya? Aidente yange mukwano. Kale tubuulire ng'oli eyo. Eno yebadde kyaki yo? Iye, era yange ddala. Ewe anti Omma gatuwe. tuwe maleyo. Okusinziira ku pasita Yiga gw'obadde okkirizaamu okufa, olaba eddiini y'abalokole egenda kusigala wa? Nze njaba siri mwetegefu kwogera by'ombuuza. Ate nga pasita Ssenyonga yakutama. Yantama yesi mwagala. Ki kye yasinga okukola ekyakunyumiza? Kwogera ku musumba wange. Yamwogerako ki? Yogera. Ambassador. Oza kungubagira pasita. Munnange baganda bange mwenna abali eyo okukunguwa ebigira pasita Yiga yali waffe tumwagala muntu w'abantu mwenna abali eyo bali mujje mukungubagire batoli ndiga oba badde endiga ye batoli kijja. Ki ky'osinga okujjukira ku pasita Yiga? Ki ky'osinga okujjukirako? Pasita Yiga atwala nkuba masimu ku mativi ga Uganda naye nasooka okukuba ku tivi y'embasada wa Fabisi Nate. Naye nkubale n'anjagala n'ansembeza n'ampaako ne ku ssente nga sizimusabira nga bwe bali kumwotinga tivi yange. Emwesinga omwana yandabamu omugaso n'atanzoli ate nga ali teri roodi ali kiboosere naye n'andabawo ng'omuvubuka aza sigadde ye muli mutya mwenyo? Mwe muli mutya eyo? Wagala nkyukakyuka bibiri emikaaga wagala gavumenti obulwadde Uganda omusajja omulenzi ate lwaki nekirala ekindeese wano yagamba obulwadde tebuliyo e Uganda ne bamusiba
obulwadde buna banakugwayo bamusajja ne bamunyigira mu kkomera ekitalya yagenda okudda nga yenna ayise yini omusajja alina olubuto bamukuye simanyi nakiso oba bamukuba biyiso ayakasirye eggwanga bonna bagendedde awo kasirye eggwanga ekinumye bannange sijja omusajja oyo abadde ayogera oba takwagala balyagala eyasooka abasumba bonna batya bagamba abasumba obulwadde gyebuliye n'agamba tebukola ki tebuliyo kuba nange kenyindi nebajjaliwange naye sietaddeeko ndi byange okitegedde ekintu ekyo kati omusumba bwati atatya yafiiririra eggwanga leero afudde muzirayiga bannamwandu bonna mbebaza abamulekwa endigaze mbeere wamu mukama yamuse naffe tetukolaki etugenda agenda atukwatira ebifo tujja muse kikyojjukira ku pasita Yiga nze musumba Yiga bwe ŋŋamba kwogera bye mujjukirako bingi nnyo kubanga nze okujja ewa Yiga nagira mu biseera bya revival band Yiga bye mujjukirako bingi yanjigiriza okuba jazzi yanjigiriza okuba piano nembeera nga ntambula n'ekibiina kye Yiga ye omusajja eyannyinyisa ku nnyonyi n'antwala South Africa nga sirina passport wagenda otya nga tolina mu kugenda revival band ogenda South Africa Yiga yapangisa ennyonyi yawamu ng'omwana ne bw'aba talina passport ennyonyi ayo yagiyingira kasitaba ng'ali mu kibiina era twagirinnyira Ntebe mpaka South Africa twamalayo weeks 2 kati nze Yiga ye musajja yasooka okupangisiza ennyumba e Kampala yandaze buli kimu budde buno nkola ku CBS ye musajja yansabirayo omulimu kati awo sina kyemwogerako kibi yadde wabula kyensaba Mukama amuwummuze mirembe Wisdom kai wanji banange ogamba otya ebintu nga bibi nnyo kitalo nnyo tuli mu kungubaga olwa musumba waffe nze Kaye Wisdom mutabani w'omulala omukimanyi bulungi ndi vice president w'abayimba gospel musumba ono gwe mulaba y'omu kubasinza okuteeka kye bayita ettafaali ku gospel industry bwe tulaba abasajja nga bakulisa Nabulya simanyi gyali bwe tulaba revival band mu biseera bye yajjira kyakola kinene nnyo mu kye bayita gospel music kakati tufiiriddwa nnyo nga kye bayita entertainment industry musumba waffe Yiga era ndi wano okulaga kye bayita condolence ndi wano nga nkungubaga kubanga nze nzikiriza nti y'omu ku baateeka ettafaali ku kye bayita gospel industry okumujja mu church okumutwala mu marketplace njagala okwebaza Mukama ku lw'akaseera oba katono oba kanene kaatuwadde musumba waffe kubanga singa teyali musumba Yiga twalwananga okujja gospel music mu makanisa g'abalokole agendeko mu marketplace ti abaana ba gospel batandika okufuna ku ssente musumba Yiga we yajja n'atulaga nti kisoboka abasumba abamu balowooza nti abayimbi ba gospel balina kuyimbira wokka mu makanisa gaabwe ne musumba Yiga yajja n'agamba no kisoboka omuyimbi wa gospel asobola okuyimbira Yesu mu kanisa ate omuyimbi wa gospel asobola okugenda n'akola ssente ng'era wayimba Yesu twagala mwebaza bwebaza abasinga abadde bamanyi nga pastor Yiga nga comedian ensonga eyo jogera no pastor Yiga si comedian Yesu we yajja atuwa eddembe ng'abalokole tetujja kubanga nga Maria buli muntu waliwo abasumba bamu abeewombeeka waliwo naffe kakati nze olowooza nti nno ndi comedian no pastor Yiga yaleeta bulamu mu njiri yaleeta obulamu mu bulokole obulokole obwaliwo bwali bwakwewombeeka omulokole weewombeeka obeera eyo ne pastor Yiga yatulaga tosobola okuvuga V8 osobola okuba nga oli mukyamufu naye ng'oli mulokole Sawa zise nti n'emabega tulabe Pastor Male avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko n'agamba nti nno Uganda tefiiriddwa okufa kwa pastor Yiga terina kyefiiriddwa ensonga eyo jogerako ki anti kati sijja commentinga ku bantu abamu abalinga omanyi ffe naffe twajja mu Buganda buzi sijja commentinga ku bantu bamu nga Pastor Male tuli mu kukungubaga nga terina kyefiiriddwa kikyotegeeza nga n'abamu ababbye Uganda eno ababbye gavumenti ya Uganda tubakungubagira
kugambye pastor Yiga kyasooka okukola yaddira gospel music n'amujja mu kanisa n'amutwala mu marketplace nga abayimbi ba gospel n'atulaga nti tusobola okukola ssente. Kati abantu nga Pastor Male, abo abantu ba Pastor Male balinga ndwadde. Tosobola kati Pastor Male kiki yakoze mu kanisa kujja ko buli dakiika yafuula ka chorus bisiyaga mama ne Pastor Yiga tosobola kungamba Pastor Yiga eyaleetera abayimbi ba gospel tandika okukola ku ssente real money nongamba nti no tetufiiriddwa nga abayimbi ba gospel. Gwe nkolagana ki gy'obadde oyina ne Pastor Yiga? No Pastor Yiga nze nasooka mulaba bwayise ng'awakana n'abasiraamu. Omusiraamu lumu n'amugamba nti no w'olinnya mu Kurani ogenda kufa. Pastor Yiga yalinnya mu Kurani n'atafa. Oyo musajja yali wakabinye bwayise mumulabe Pastor Yiga. Pastor Yiga namulabako ng'ayogera n'Oluwarabu asoma Kurani bwayise Pastor Yiga. Batugambye ennyimba zino zonna ze mwawulyanga mu revival yali mabega waazo nga muwandiisi. Entertainment industry efiiriddwa si ya gospel yokka ne entertainment industry yonna ng'eye Uganda. Kubanga omusajja oyo waliwo we yavuga wano emyaka 7 nga entertainment nga oyogera ku Pastor Yiga oyogera ku revival band. Yes, so tufiiriddwa nnyo ng'abayimbi tufiiriddwa nnyo ng'ekkanisa. So yeah, kati abo ba Pastor Male mubajje tembawana audience tembawa omwamba otya nti Pastor Yiga tetufiiriddwa ng'eggwanga ng'ali mu kutrendinga obaako na kikyamu obaako kikyamu. Kati nze mugambye nze vice president w'abayimbi ba gospel ndi wano nandibadde wano nga Pastor Yiga talina kyeyakola ku ggwanga lino nga talina kyeyakola ku entertainment industry. Nga gw'omu ku bakulembeze ba gospel industry music tulabye Pastor Yiga yali alina ekibiina nekisasadduka essaawa zino abadde alwana kukizaawo naddala abayimbi be omuli Madiina baani naye nga ggwe kiki kye mugenda okuzzaako? No, nze kyensaba nze ngenda kugezaako okunoonya musumba gwatulekedde mutabani we nze mbadde mulaba ng'abuulira enjiri ng'abuulira kigambo which is okay. Nze ndowooza waliwo kye bayita anointing by association. Bw'aba Pastor Yiga kyeyatandikawo kya Bwakatonda era kijja kulaba omukisa bw'aba atulese ng'ayagala kuzzaawo revival band. Nze ndowooza omusumba gwatulekedde era ajja kulwana era ajja kuddawo kubanga revival band walaba abaana be bavaawo ne bava ku mafuta ga Pastor Yiga era bonna bali ebaboyaana. Nze nsuubira era nga nzikiriza nti musumba ono aliwo ajja jjukuma akumeddewo kubanga bye bayimba era bisa Katonda mu ggwanga. Olaba Kamiliyoni ayimba oluyimba lwa gospel oŋŋambe Magi Kayima omulokole wayimba oluyimba lwa gospel simuwagira. Njagala abalokola abamu ng'oyo Pastor Male atwesonyiweko addeko emabbali tuli mu kkungu bagenda Buganda. First of all wetufiirwa ebirala byonna tubibikkako. Kati Pastor Male ebigambo byo byoyogera tuyambe bibikkeko. Pastor Yiga talyangako bisiyaga. Bw'oba olina olutalo n'abasumba bali ebisiyaga is not Pastor Yiga. Osegedde ekyokubiri gwe Pastor Male ng'oggyeko okugamba ebisiyaga tutegedde kiki wali okoze mu kye bayita entertainment world. Kiki wali otukoledde ng'abayimbi kiki wali okoledde abayimbi ba gospel oba kiki wali okoledde ekkanisa ya Kristo by the way kiki wali okoze. So tuyambe obikkeko twafiiriddwa omwana wa Buganda twafiiriddwa omusumba tuyambe obikkeko weewummuzeemu oli mu myaka gya kawungeezi Pastor Male tuyambe obikkeko. Bw'oba onoonya kamera genda ozifuna ewammwe osegedde kyekyo okomerera agambye ekisenyonga siina so kati ensonga bwekizogagamba alina abaana bangi afudde siriimu bintu bingi kitubuulire soko kitubuulire bulungi tukube anti kati osooka kyogera anti tubuulire soko tubuulire wekibadde ojayinza otomeza omusajja wabwerere basasenyonga ayogedde ki oli serious n'agamba Yono, Pastor yetakakasa nti afudde na mulokole. Kuba agezezako n'emirundi mingi okutuuka mu ddwaliro amubuulira enjiri alokoko olw'ebyo byabadde akola yalaba nti tabadde mulokole. Jako masiki tukomerere. Oli ready? Wisdom kaye? Wanji? Olunaku olwaleero Pastor Ssenyonga afudde n'akola press conference n'agamba nti yetakakasa kubanga musumba Yiga afudde endwadde ze bagamba alabika afudde siriimu n'ebintu bye ebirala. Kakati kambu okay ekirungi Pastor asuubiza n'okulabirira abaana bazadde ng'amansa ye bw'atyo bw'agamba. Kakati bannange kati olabayo ekirungi Pastor Ssenyonga musumba wange emu ku basumba b'ensaamu ekitiibwa
bw'aba akyogedde abasomyeko tugamba he has erred. Tosobola kuŋŋamba yawula obulokozi ku kalakita dasi wano. Bw'aba Katonda yasobola okwogeranga ne Bafalaawo ne Bannabukadineza abaali abasamize. Tosobola kuŋŋamba nti abadde tasobola kwogera ne Pastor Yiga. Ekyo kikyamu, ekyo kimu. Ekyokubiri w'oŋŋamba nti n'agambye afudde endwadde ye z'alowooza. Bannange n'abafa omusujja gye bali, n'abafa COVID gye bali. Kambabuulire bantu mmwe buli yenna yeetegese okukomerera omusajja ono. Weekebere mu mutima buli kyonoono kyenkanankana. Mwe abamu mukoze ebyonoono bingi na nnyo. Abamu bannange mulidde ssente z'abaana. Abamu mutunze eggwanga lino. Abamu mutubbye lwakubanga lwakusirika. Njagala omuntu omu aveeyo aŋŋambe ti Pastor Yiga afudde ayina ebbanja. Nze ndi wano nze mbeera Kawaala we batuziika siwulirangako nti Pastor Yiga alyaza amanyiza abantu. Sikiwulirangako naye abamu mmwe oyogera oli mu kwogera nga n'abamu bakimanyi nti no muli balyaza amaanya. Mwebikkeko mwewummuzeeko. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'aba Katonda ayogera ne Falaawo Bayibuli egamba Katonda tasobola kwogera na muntu na mukopi. Okujjako ng'asoose kwogera na muddu we mu ggwanga eryo na kabona we oba na kabaka. Kati bano bamukuba kabaka bw'aba yayogera ne Falaawo omusamize n'ayogera ne Nebukadineza yali ssenkungu w'abasamize n'amulaga ekiribaawo ku nkomerero y'ensi eno. Mbadde nsaba oleme kweyibaala. Pastor Yiga ngenda kugamba tozanyisa Katonda asobola okubanga ne we yabadde ku kitanda Katonda yabaddewo. Mbabuulira muleme kwegamba nti nno muli batuukirivu nnyo. Omusajja waali Katonda ono alifane eyayogera ne Falaawo ne Nebukadineza abaali abasamize era asobola okwogera ne Pastor Yiga lwa nsonga bw'aba Pastor Yiga emyaka gy'amaze mu bulokole nga teri amubanja azimbye ekkanisa eno ng'omusenyu abaana baayiwanga wano omusenyu bonna nga bonna abasasudde. Bannaddiini nabo abaazaalazaala emabbali tubiggyeyo. Temukimanyi ye kakati mwe temukimanyi. Nze kambabuulire mmanyiiko n'ekiggwa ekimu ekirabirira abaana ng'abaana ba bannaddiini nga nabo baabazaalazaala emabbali. Kyova olaba mbagambye mwewummuzeeko bwe munaatandika okulumba omusajja ng'ono naffe tujja balumba kubanga mu Buganda omuntu aba afudde tumuwa ekitiibwa. Bw'otandika okugamba nti kino ne kino nammwe mulina ensobi zammwe. Nze mbagambye mu bantu abamu abawagidde entertainment industry naddala eya gospel was this guy. Ye yasooka okuddira abayimbi ba gospel bagamba nti osobola okuyimbira Yesu nga wookola ne ssente. Abamu abasumba baali bakigaana nga abayimbi ba gospel babakuumira mu makanisa. Tobola abayimbi ba gospel baavu. Pastor Yiga waaba abayimbi be baali bavuga emmotoka nga ba gospel. Muwatiki tomuzanyisa gw'ababa abayimbira mu makanisa balina kaki nga tonnaba kwogera. Ojja kulumba omusajja wa Katonda nga kakati aline mu ngalo z'abamalayika. Nze mbabuulidde. Mbabuulira amazima. Bw'aba tulina mu Bayibuli abasajja alaba n'alokokera ku musaalaba omusajja yali omubbi Ssekinku. Gw'oddaawo oyina otandika okusalira omusajja wa Katonda omusango. Nze ndowooza weekube mu mutima. Thank you. Okomerera. Bajja kuddamu amagezi abo. Wisdom kayamanyi oluzungu. Oyagala luzungu. Omusajja tamanyi luzungu. Nedda. Luzungu ng'obuuza ku ki? How can you talk about the gone pastor? Asokola ebyekisiru. Wisdom kayo maze okuwanda. Kyekyo wanda kasuka. I am Kaye Wisdom. I'm the Vice President of Gospel Federation of Gospel Artists Uganda. I've come here to mourn the passing of Pastor Yiga. One thing as gospel artists we do remember about Pastor Yiga is one of the few Pentecostal pastors who acknowledges that gospel musicians have to sing as well as earning a living, which is money. Always I tell people that anointing without money is annoyance. Pastor Yiga acknowledges that a gospel artist is so prudent to sing while you are having money, you are financially stable. So we are here to celebrate the few years God has given Pastor Yiga to this nation of Uganda. We are here to celebrate the few years as gospel artists, what Pastor Yiga has done to this nation, to
this gospel fraternity, to the entertainment world of Uganda. I'm not here to condemn, and I do tell all the pastors, all also religious, right now to condemn a guy who has pastored. He has laid something when it comes to entertainment world. He has put something when it comes to the Pentecostal churches. So I think you better not condemn, because you do not have that soul right, moral right to condemn this guy. I've heard a lot of rumors that he has a lot of, many children. But let me tell you, I know some religious people, some churches who do have children from different women. I do think, let us live the life of Pastor Yiga Augustine in the hands of Jesus, because he's the Alpha and Omega of each and every life of a person. So you don't have any moral authority to condemn, to say any bad word on this guy who has just passed on. Thank you so much.
Sister. How are you? Where do you live? Nasun. bakubye engatto ogana ote okunaaba aba yino naaba teri ayingira nga tanaabya afuluma gotuleka naye ayingira yino naaba ebaluzoganyisa Betty, okay.
tumanye nti omusumba Pasitayiga akyusiza abakyala baffe. Nze mukyala wange yali agendanga mu ssabo, ng'agenda mu ssabo bagenda mu kusamira, aleeta ebintu by'otategeera n'abiteeka mu mmere n'obirya. Naye ono bw'aba akugambye nti jangu tusabe, ngenda kuwa amazzi ag'omukisa, kuli kuba kukkirizaku ekintu kyonna ky'okkiririzaamu owona. Kati omuntu wagamba nti jangu kuwa amazzi ag'omukisa n'owona, si kibi. Naye gwe notandika ovumirira omusumba n'ogamba abadde mulogo. Kati mbadde mwagala abakyala baffe n'abantu bonna bagendenga mu gundi, bagende mu ssabo. Abasumba bonna amagezi gembawa, tuleke kuvumirira balokole bannaffe, tubuulire abantu enjiri bakole ki, balokoke. Ekyo Pasita Ssenyonga kyayogedde kibi nnyo, emirundi 10, kubanga Pasita Ssenyonga ali mabega wa Pasita Balabyekkubo. Pasita Balabyekkubo omulamwa gwe yaliko gwali gwa kulwanyisa abo abasiraamu ebiseera ebyo. Pasita Balabyekkubo n'akola olukujjukujju nayewaana n'alinnya mu Kurani, ekitabo ekitukuvu eky'abasiraamu. Bwe yalinnya mu Kurani yagwa ku akisidenti n'ekigere ekyalinnya mu Kurani n'obujulizi mbulina teryakimanyi, tekirabikanga era tebakiziika. Kati olutalo yalujja ku basiraamu, olutalo naluza ku balokole banne. Gwe Pasita Ssenyonga gwolowooza gwe Katonda, gwolowooza gwomanyi buli omu, Katonda yakuteekako ddi omukono n'agamba nti gwe olina obuulirira buli musumba. Mubiri of course gulina oleetebwa wano ku kanisa, gulina oleetebwawo ku kanisa kubeerewo abantu bakubeko eriisa evvannyuma. Naye nze ngumya bannayuganda, Pasitayiga si ye kanisa. Pasitayiga abadde muweereza ng'aweereza abantu. Tweyongere tugende mu maaso n'okusaba, okukkiriza Katonda. Abasumba abamanyi bakyaliwo ku kyaki, tubasaba temugwamu maanyi. Ekanisa ekyagenda mu maaso nga bwebadde egenda mu maaso, ebyamagero bikyakolerwa, abalwadde bakyawona, buli kimu kikyagenda mu maaso. Buli mubiri gugenze naye omwoyo gukyaliwo. Okitegeera, Pasitayiga agenze ng'omubiri naye waali wano, ne we tuli wano Pasitayiga waali. Mbaagala nnyo. Tusomye buli kimu, amasomero agazimbye, asomeseza abaana ku bwereere. N'olwekyo bannange muleme tunulira bibi byereere. Pasitayiga asomesa sisita wange kati ku bwereere. N'olwekyo muleme tunulira bibi byereere bannange. Pasitayiga talina kweyatta, Pasitayiga talina bbanja. Oba omubanja jangu wano oyogere ti
Pastor Iga mubanja St. West. Pastor Iga y'omuntu ataasoma naye nga Katonda yamuwa amagezi amazaale ng'asinga abasumba abalina zi diploma naye ng'abasinga amaki amagezi. Lwaki okuliyetingawo embeera embi yokka? Abasumba muyige, abasumba muleme kuliyetingawo mbeera mbi. Pastor Senyonga oli musumba w'amaanyi, oli musumba eyagenda mu nsi z'abazungu n'obeerayo okumala emyaka 15 n'okusoba. Pastor we yali akulembera mu maaso bwe yavaawo Pastor balabye ekkubo n'okomawo. Lwaki tewatandikira we yakoma? Wa Pastor balabye ekkubo gwe twali tulabirako. Lwaki tewatandikira we yakoma okulwanyisa abo boyita nti si balokole nti basiraamu? Kubanga byali alangisa abasiraamu. Lwaki tewatandikira we yakoma? Walaba nti okulwanyisa omusiraamu kibi n'otandika n'obatya ate n'odda ku basumba banno. Olowooza gwe Katonda lwaki olowooza nti n'abantu bonna basiru okugwe? Olowooza gwe weka omugezi tolowooza nti abantu bonna basiru gw'omugezi. Abasumba bonna obavuma, ovuma Pastor Bugingo, ovuma Kakande, ovuma ate boovuma bakusinga abantu be bayimirira mu maaso. Ekkanisa si kizimbe, ekkanisa muntu nga gwe. Lwaki weefuula omutuukirivu ate olumalirizo obagamba babi, ate olumaliriza n'obagamba basaba ensigo simanyi biki, naye gwe olumala obuulira enjiri n'owe ensigo okuzimba buli kimu n'okigamba neokisaba omuweereza wa Mukama omutuufu. Lwaki togamba nga bwe ndi Pastor Senyonga ayawukana ku balala, sigenda kusaba gundi nsigo, sigenda kusaba za kuzimba kanisa, sigenda kusaba za gundi. Abaana bangi bafuniddeawo wa Pastor Iga, wa Pastor Senyonga embuto sizize naye abakuliyetingawo n'abagamba ategeka conference olwokuba talina bantu n'agamba mujje n'abapakinga mamorogo okuva mu byalo ebyenjawulo n'abaleeta ku church. Bw'abaleeta ku church sente abavuze abaleese n'atabawa transport akola ki abazaayo. Abaana ne batandika okwebaka mu church before ebiseera ebyo n'obujulizi mbulina. Nina omwana yafunirawo embuto nga ava emisana agenda n'alawuna ekiro nakunoona akola ki neyeebaka. So tubadde tusaba Pastor Senyonga wejjeemu omuze ogw'okulowooza nti gwosinga. Tuli baana bato tulabira ku gwe. Kifaananyi kikyolaga omufu bamwogerako ekibi, omufi tebamwogerako kibi, omufu tasobya. Lwaki teweekuba mu mutima tulabire ku gwe? Naye nga ye yamukola ki okutuuka? Pastor Senyonga alina effutwa. Nze ndi musajja Muganda naye Pastor Senyonga alina omutima ogutaagaliza ate ayagala nnyo ssente. Mu basumba bonna be bagamba mbu basaba ssente bakola ki? Pastor Senyonga yakyasinza okusabiriza ssente. Bw'alabanga Iga ajjuza abantu mu church n'azimba omutima, bw'alabanga ono Bugingo ajjuze abantu mu kanisa n'azimba omutima, gwe lwaki olowooza nti gwe namba emu Katonda yakuwandiikawo n'akulonda n'akuwandiika mu bantu nti gwe musumba asinga? Basumba banno bonna basaasidde naye gwani? Pastor Male gwani? Mwe baani? Katonda alina buli omu gye yamujja. Bw'aba oli agamba nti bannange njagala muyige mwenna abandaba, njagala omanye nti ne bw'okwata ettafaali n'ekisenge kino n'okisinza n'ogamba bannaayi Katonda wange okuyita ku kisenge kino njagala emmotoka ogifuna. So Pastor Senyonga, Pastor Iga abadde alina embeera gy'ateekamu abantu, ajja n'akwata abutambaala bwe. Sigamba nti yabujja mu ddogo, yabujjawa naye gwe kugamba imayindi yo ogamba bwe ntwala akatambaala kano n'okukkirizako owona. Tekabaamu ddogo, tekabaamu kintu kyonna wabula okukkirizako nga kyenkugambye nti bw'okwata ekisenge kino ganze kino kyensinza
era bwe kigwa nfudde era ofa. So Pastor Iga ekyo kye batamanya kyabasinga obwongo, akwata ebintu bye bitonotono mu bye mutamanyi n'agamba kino bw'okitwala ogenda kufuna omukisa, naye kulira obutambaala bwe bungi n'abukuwa n'agamba ojaleeta emitwalo guno olw'ensonga nti ekkanisa eno ezimbibwa ate abasumba baweereza ba Katonda bo tebakola. Bayibuli egamba nti mukole ekyange nange nkole kujamu. Okitegeera olwe bano bakola emirimu gya Katonda. Kati Katonda ffe abaweereza abagoberezi mwayitira n'atuwaki netumuwa oba netukwata oba nokwatayo oba kirabo n'okimuwa n'okwatayo kyoyagadde n'okolaki n'okimuwa. Era yakwatanga obutambaala obwo n'akwata emiti egyo n'akwata amagi ago n'agamba gana amagi ne bwe mba mbabuuziza nti ki sijja bagamba nti muleete sente za kuzimba, naye sente eziva mu bino ebintu zezigula obutebe, zezimba ekkanisa, zezakola TV eyamba ffenna bannayuganda. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza bannayuganda muleke gendera ku bigambo by'abantu. Buli muntu yenna alina okukkiriza singa Musumba Iga tabadde musajja mubi, singa abadde musajja mubi ene kanisa wanoona abantu abo abali awo bonna ne social media teyandijjudde Pastor Iga. Kiki olifata omwerabidde? Kyenfa serabidde ku Pastor Iga omusajja ove waka nga mukyala wakunyizizza oba mwayombye oba mwalwanye n'otuuka ewa ku kyaki olumala oyingira mu kanisa bwe bati n'ofa essanyu. Ate ye omusajja abadde tasibazibweya, amazima gaba mazima. Yalangirira wano n'agamba Uganda tewali coronavirus, ne bamukwata ne bamuggalira. Bannanga amazima tetugazudde. N'olw'ensonga eyo Pastor Iga si musajja mubi. Pastor Iga mumusasire musabire omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa. Kitegeera muganda wange Mukama agulamuze eki kisa, muleme kulaba bibi byerere. Abaana abawala bakyuse, abantu abafumbo bateredde, abasomeseza abaana, azimbye ekkanisa, azimbye amasomero. Omuntu ow'ekyokuna n'azimba amasomero n'ekkanisa ng'alina n'omuti oguwandiika ennyimba mu mutwe, alina revival band. Baani bonna abo bonna twabayigira ku ebadde ekyaliwo wange revival band weeri bayirawe weeri revival band weeri just bamaneja be bakyuka mu revival band weeri n'amaanyi era ekya nabbi omukazi nga tetunnamulabako. nabbi omukazi bayirawe njogeddeko naye. Nabbi omukazi agenda abeerawo agenda kujja nabbi omukazi. N'olw'ensonga nti tesobola kujjaka omuntu si bonna tugenda balaba. Abantu nabbi omukazi obeerawo wano munnamawulire mugenda balaba bagenda kujja bonna olw'ensonga bamanyi gye yabajja. Mwalabye nga gundi akaaba ani ono Madiina, Ajati Madiina. Olowooza Ajati Madiina abadde akyasaba mu kanisa ki ekyamukaabiza? Amanyi gye yamujja. Muleme kujjukira bibi byerere. Nze Magi Kayima nali simumanyi, mulabidde ku Pastor Iga. Buli bayimbi bano bakagwa bamwanje baani bonna bafunidde sente ku Pastor Iga. Bannange mbadde mbasaba muleme kuliyetingawo mbeera mbi. Bannayuganda mwena abali abaweereza ba Mukama abali mu church eno kanisa tesusola oba oli musiraamu oba oli mulokole oba oli ki tubaanyiriza ffe tetusosola ate ffe tugamba mazima, amazima gaba mazima. Pastor Iga obadde omuyita oti? Pastor Iga abadde mukwano family friend ya tata wange kubanga tuli bato tulaba Pastor Iga ne muganda wange omu bamusomesa kubeerere Pastor Iga. Kati tulina kyesobola kwogera ku Pastor Iga bubi. Mbagala nnyo bannayuganda mwekuume era mubeere nga mujja tusinze Katonda. Okuziga kujagenda mu maaso era ffe tukyagenda mu maaso era enteekateeka kyagenda mu maaso genda kuba tuzibagamba. Oyanzanyi Just